temugenda kikola Maama Ssegirinya nga ndi wano temugenda kikola kukikola abye bimu ku bigambo ebyagenze maaso okubanga birayirwa His Excellency Bobi Wine olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa January omwaka 2025 wali ku mukolo gwagenze maaso okubanga guteekebwateekebwa omukolo gwabadde gugenda maaso okubanga guteereddwawo okusiibula ate omugenzi kati omugenzi wabula abadde Honorable Muhammad Ssegirinya. Ku screen olabako case eno eriko flag ya NRM. Tugenda kumanya case eyo yaani oba ani yali afudde na lwaki case eyo eri mu video eno. Bwe tumaliriza awulaba His Excellency Bobi Wine wabula slide eddako bekifaananyi kyengenda okubanga nzizaako mu maaso awo kya Catherine Kusaasira bwe yali atudde ne family emu naye tugenda kumanya ebyo byaliwa ate era ku video eno kwennyini tugenda kubanga tulaba slide endala era naye egenze maaso okubanga esharingibwa His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero era naye ng'egenda maaso okubanga erimu ekifaananyi ky'omugenzi Jakana Nadduli mu buufu obufaananako bwe buti omukwano gwagenda maaso okuba nti olaba eddakiika eno ate ng'ogenda maaso n'okubanga owuliriza mu buufu obufaananako bwe butyo. So yeyo ye slide Catherine Kusaasira eyiseeko ebbanga andooza gwali mwaka gwa 2018 Catherine Kusaasira nawo tugenda kubanga tutuukawo ate nkugambye nti ne mu maaso awo ogenda kubanga olaba slide eriko Jakana Nadduli. Kale bino byonna lwaki ntandise nabyo His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero agenze maaso okubanga avaayo ensonga egenze maaso okubanga emujjayo yey'okubanga annyonnyola ensonga n'ebikolwa lwaki NUP olunaku olw'eggulo yagenze maaso n'okubanga yeeyisa bwetyo lwaki ye wamu n'abakulembeze mu NUP bagenze maaso n'okubanga balemera ebisigalira bya Honorable Ssegirinya Muhammad oba omulambo gwe ne bagugaana okubanga gusala gutwalibwe ku kasaawe. Bobi Wine naakoze kiwandiiko kibadde kiwanvuyirivu tugenda kubanga tukiyitamu gwayagala kopi y'ekiwandiiko ekyo osobola okubanga ogenda ku mukutu gwa Twitter nogenda maaso okubanga owandiikamu His Excellency Bobi Wine ojja kubanga ofuna ekiwandiiko ekyo. Atandise bw'ati okubanga annyonnyola ensonga lwaki baakoze byonna bye baakoze mu kuziika olunaku olw'eggulo. His Excellency Bobi Wine agambye bw'ati agambye nti when General Museveni murdered Yasin Kauma in cold blood in 2018 he sent Catherine Kusaasira to deliver 20 million Uganda shillings at his funeral. Kyekifaananyi kiri kyembalaze ekya Catherine Kusaasira. So agamba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yagenda maaso n'okubanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yagenda maaso n'okubanga nti ngajjawo Yasin Kauma mu mwaka gwa 2018 yasindika Catherine Kusaasira okutwala obukadde 20 mu kuziika kwe. As usual, the condition for receiving the money was to thank Museveni and not talk politics at his burial. Nti nga bulijjo by the way ekyo kyekifaananyi kya Jakana Nadduli n'obubaka obwaliko nawo tugenda kubanga tutuukawo. Bobi Wine agamba nti nga bulijjo ensonga lwaki Catherine Kusaasira yakwata obukadde 20 okubeera nti butwalibwa ewa Yasin Kauma lwakuba nti baateerako ebiragiro ebikakali nga nti balina okubanga beebaza Mwami Yoweri Kaguta Museveni ate era nga tebakkirizibwa kwogera byabufuzi byonna ku maziika ago agegenda maaso n'okubanga gabeerawo. They promised that after the burial the family would meet General Museveni and that he would take care of his family. Tebagenda maaso n'okubanga era basuubiza nti okuziika we kuba kuwedde bajagenda maaso n'okubanga basinkana General Museveni era nti agende maaso n'okubanga alabirira family. Of course, all this did not happen. Nti ebyaddala era bino byonna ebyogerebwako tebyagenda maaso na kubanga biba. But they used these empty promises to conscript some members of the family. Some went as far as blaming Kauma's death on us, his friends, instead of the regime on whose
orders he was murdered. Nti naddala bino nno tebyagenda maaso nakubanga biba naye ate bagenda maaso n'okubanga bakozesa ebisuubuzo bino ebyekiyaaye okubeera nga bagenda maaso n'okubanga badyekadyeka abamu kuba eŋŋanda oba abafamire y'omugenzi Kawuma nti abamu bagenda maaso n'okubanga batuuka n'okubanga balumiriza His Excellency Bobi Wine wamu ne bakulembeze banne aba NUP wamu n'emikwano gye nti be bagenda maaso n'okubanga batta Yasin Kawuma mu kifo ky'okubanga bagenda maaso n'okubanga banenya gavumenti oba omugigi guno kye batera okuyitanga regime mu buufu obwo nga Bobi Wine agamba nti regime eno yali egenze maaso n'okubanga etugumbula Yasin Kawuma. Ku vidiyo eno nkuteereddeko ebifaananyi bya maama wa Ssegirinya, kuteereddeko ebifaananyi bya Ssegirinya omugenzi, ne nkuteerako gye baadde bategese ku sayidi y'akasaawe, ate era ku vidiyo yemu ne nkuteerako n'ebyabadde ku sayidi ya His Excellency Bobi Wine wamu n'aba NUP, byonna biri ku vidiyo eno mu bifaananyi. Nga bwe ngenda maaso n'okubanga nkunnyonnyola His Excellency Bobi Wine byawandiise olunaku olwaleero, yagenda maaso n'okubanga adifendinga ebikolwa byonna ebyakoleddwa ekibiina ki NUP olunaku olw'ejjo mu kuziika. Bobi Wine agattako bw'ati: when they shot and killed our comrade Dan Cheyune. Mujjukira ekifaananyi kyentandise nakyo ekya case ebaddeko ekifaananyi oba ebaddeko flag ya NRM, kati nno ke katundu kano Bobi Wine kabadde ayogerako. When they shot and killed our comrade Dan Cheyune, they sent money to his family and went as far as draping his body in an NRM flag even when he was a known people power activist. Bobi Wine agamba nti webakuba amasasi ne batta comrade waffe amanyiddwa nga Dan Cheyune, basindika ssente eri famire ye, ate tebaakomaawo ne bagenda maaso n'okubanga bakwata flaga ey'ekibiina kinarama oba NRM, ate nga omukulu Dan Cheyune yali afudde, yali amanyiddwa bulungi nnyo nnyini ddala nti yali musajja wa people power omukuukuutivu. His family was coerced into thanking Museveni at the burial and shamelessly claiming that he was their supporter. Nti family ye bagenda maaso n'okubanga baginyigiriza ne bagenda maaso n'okubanga bagireetera okwebaza mwami Museveni ku maziika, ate nga ekyennaku ennyo nnyini ddala ne bagamba nti omukulu Dani yali afudde, ono yali agenda maaso n'okubanga awagira NRM, ekintu ekitaali kituufu. Bigambo byengenda maaso okubanga nkusomera, bigambo biwandiikiddwa ne bikwatibwa pen n'olupapula ne biteekebwako omukono His Excellency Bobi Wine. Agattako: when they murdered Jakana Nadduli, Museveni sent his minister Kyoofa Togabye, who came with 10 million Uganda shillings at his funeral. They deployed thugs to intimidate mourners and insist that no one speaks the truth of what killed Jakana, who was abducted, tortured, illegally detained, and eventually murdered by the regime. Wano nno Bobi Wine agenze maaso n'okubanga ayogera ku Jakana Nadduli, gwe ntandise naye wali era mu kifaananyi. Agambye nti bwe batta Jakana Nadduli, Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasindika minisita we amanyiddwa nga minisita Kyoofa Togabye eyajja n'obukadde 10 obwa siringi ku maziika, nti bagenda maaso n'okubanga bafuna bakyala kimpadde abatandika okubanga batiisatiisa abaziisi, era ne bagenda maaso n'okubanga babagamba nti wabaawo omuntu ayogera amazima ku kyali kigenze maaso n'okubanga kitta Jakana eyali yawambiddwa n'atulugunyizibwa n'asibibwa mu bumenyi bw'amateeka, ate oluvannyuma n'attibwa omugigi guno. Bigambo bya His Excellency Bobi Wine. Bobi Wine agattako: for all these people there has been no accountability or justice regarding their death. Bobi Wine agamba nti ku bantu bano bonna baayogeddeko, bonna battiddwa, wabula tebafunye bwenkanya era tewabaddewo mbalirira ku ngeri gye baafaamu n'enfa zaabwe bonna. Today waddako mu kiwandiiko ekyawandiikiddwa His Excellency Bobi Wine agamba nti that has been their game all along, to kill our people and then take over their burial using money and false promises for PR. Nti ekyo nno gwe gubadde omuzannyo gwabwe ebbanga lyonna, okutta abantu baffe ate amaziika
ne bagenda maaso n'okuba nga bageefuga nga bakozesa ensimbi ate era mukadde ke kamu ne bateekawo okuba nga balimbalimba n'okuteekawo ebisuubizo ebyekiyaaye. Bobi Wine agattako, the same happened with Honorable Serena ne Banda, Zebra Mando, Muhammad Kirumira etc. Agamba nti ekintu kyekimu kyagenda maaso n'okuba nga kibaawo ku Honorable Serena ne Banda, ne kibaawo ku Zebra Mando, ne kibaawo ku Muhammad Kirumira n'abalala bangi. Agamba nti the list is too long. Nti amazima gali nti list bw'atandika okuba nga ayogera, list mpanvu nnyo nnyini ddala mu buufu obufaananako bwe bityo. Bobi Wine agattako, you have seen them take over and give official funerals to prominent people who have died under very suspicious circumstances. Kano kankademu. You have oyo no ye maama w'omugenzi Ssegirinya Muhammad. Bobi Wine agamba, you have seen them take over and give official funerals to prominent people who have died under very suspicious circumstances. Nti ebbanga lyonna mubalabye nga bagenda maaso n'okuba nga bajja ne beefuga amaziika ag'abantu abamanyifu ennyo, wabula nga ate abantu abo enfa yaabwe gye bagenze maaso n'okuba nga bafa erimu ebirumira bingi nnyo nnyini ddala mu buufu obufaananako bwe bityo, obanga erimu okubuusabuusa ku mbeera zeba egenze maaso n'okuba nti etuukawo mu buufu obufaananako bwe butyo. Kale, His Excellency Bobi Wine agattako, they thought they would do the same game with Honorable Muhammad Ssegirinya. Nti baalowoozezza nti babadde bagenda kubanga bakola ekintu kyekimu ku Honorable Muhammad Ssegirinya eyakava mu bulamu obw'ensi eno. Bobi Wine agamba, I salute the citizens who resisted the attempts to hand over his body to the very people who murdered him. Kano nno katwaliddemu abateesiteesi bonna ababadde bategese ku sayidi eri, omwabadde ow'ekitiibwa Mpuuga, aba parliament n'abalala bonna. Kalayini kano Bobi Wine agamba, I salute the citizens who resisted the attempts to hand over his body to the very people who murdered him. Nti Bobi Wine yeebaza abantu bonna nga obalaba mu kifaananyi abangi ababadde awo abayimiridde. Oyo nno ye maama, ye nno yabadde asaba omutabani waatwalibwe eri ku kisaawe, wabula wano Bobi Wine agamba nti yeebaza abantu bonna abayimiridde ne bagaana okuwaayo omulambo gwa Ssegirinya eri abantu abo abamutta. I salute the citizens who resisted the attempts to hand over his body to the very people who murdered him. So okusinziira ku His Excellency Bobi Wine agamba nti omulambo gwa Ssegirinya baba kubugujja wano Bobi Wine we babadde ne bagutwala eri, nti babadde bagutadde mu mikono gy'abantu bennyini abatta Honorable Ssegirinya. Bigambo bya His Excellency Bobi Wine n'ekiwandiiko kyataddeko pen ku lupapula olunaku lwaleero wali ku mukutu gwe ogwa Twitter. His Excellency Bobi Wine agattako, they mocked him in life and wanted to mock him in death. Nti Ssegirinya bamutyoboola ng'akyali mu bulamu, oba bagenda maaso n'okuba nga bamuyisaamu olugaayu n'okumuyisaamu amaaso ng'akyali mulamu, wabula nti ate ekyo kyennyini babadde baagala bakikole n'okukikola mu budde nga Ssegirinya Muhammad oyo gw'olaba ku screen ng'avudde mu bulamu obw'ensi eno. Oyo nno gw'olaba ye maama we, ye yabasabye n'abagamba nedda njagala omwana atwalibwe eri, wano ne waddako we wakulu ku kyamaama. Bobi Wine agamba bw'ati, Honorable Ssegirinya, good enough. Honorable Ssegirinya
while he still lived, spoke repeatedly about the kind of send-off he wanted to receive. Bobi Wine yagenze maaso okubanga ajuliza wali ku side y'ekiraamo oba ebimu ku bigambo Honorable Ssegirinya byayogera ku lunaku lwaliva mu bulamu obw'ensi eno. Bobi Wine agamba nti ekisinga okuba ekirungi, Honorable Ssegirinya bwe yali ng'akyali mulamu yayogeranga lunye era najja ng'akiddiŋŋana engeri gye yali ayagala okubanga aziikibwa oba n'enziika gye yali ayagala okubanga emuweebwa singa abavanga obanga avuddenga mu bulamu obw'ensi eno. I thank all of you who tried to live up to his requests. Fight hard, our good brother. Tingenda maaso n'okubanga neebaza abo bonna abagenze maaso n'okubanga bayimirira ku kigambo kya Honorable Ssegirinya era ne mugezaako okubanga mutuukiriza ebyo byagenda maaso n'okubanga abagamba mutuukirize. Era n'amaliriza ng'agamba nti fight hard Ssegirinya nga bwe yagamba ng'akyali mulamu. Yagamba nti ye bw'afanga temumugamba nga bya rest in peace. So, first things first, oluvannyuma lw'okuba nti okuziika Honorable Ssegirinya kwagenze maaso n'okubanga kutuukawo olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ogwa January omwaka 2023 waabaddewo nno enkalu y'amaanyi nnyo nnyini ddala wakati wa His Excellency Bobi Wine n'ekiwayi kye ekya National Unity Platform wamu n'omukulu amanyiddwa nga Masayasi Mpuuga ow'ekitiibwa. Enteekateeka nno zaatabukidde nno ddala ne sekutabuka yena bingi ebyagenze maaso n'okubanga biba byengenda okubanga era still nkuyitiramu mu dakika 3 wabula olunaku olwaleero His Excellency Bobi Wine kigenze maaso n'okubanga kimuwandiikiza kino. In fact kino ekiwandiiko His Excellency Bobi Wine kyakoze olwaleero nga 13 abadde akiwereekereza ekiwandiiko kye yakoze ekiro kya leero okuziika olwamaze okubanga kuggwa. His Excellency Bobi Wine yakoze omuko gwa miko 3 ng'aditeiringa speech oba ebigambo byabadde agenze maaso n'okubanga ayogera mu kuziika Honorable ku luno yabitadde mu buwandiike byonna mukwano gwange nabyo osobola ogenda maaso n'okubanga obinoonyako oba oli muntu watera okubanga osoma ku biwandiiko n'osobola okumanya akana n'akataano ku byonna Honorable His Excellency Bobi Wine bye yagenze maaso okubanga ayogera ku mugenzi Honorable Ssegirinya Muhammad. Wabula mbadde nkugamba nti wabaddewo kalumanywera oluvannyuma lw'okuba nti nno ab'eŋŋanda beeyawuddemu. Yes, ab'eŋŋanda bagenze maaso n'okubanga beeyawulamu, abamu nga bali ku side ya NUP ate abalala nga bali ku side y'omukulu Masayasi Mpuuga nga bagamba nti omwana tumutwale oba tutwale case oba tutwale omugenzi omubiri gw'omugenzi Honorable Ssegirinya tugutwale side eri ey'ekisaawe ate abalala nga bagamba nedda asigale wano mu maka gaabwe era wagenda okubanga aziikibwa tuleme kubanga tumuzze eno neeri. Olwo gye byagenze maaso n'okubanga bikira nti ne maama wa Honorable Ssegirinya ate y'okusinziira ku ye nga bwe yabadde ayagala yagenze maaso n'okubanga afukamira yagenda maaso n'okubanga yeegayirira era mu bukakamu n'asaba Honorable Kyagulanyi Ssentamu oba His Excellency Bobi Wine namugamba nti taata wange badde nkusaba ow'ekitiibwa onzikiriza omutabani wange bamutwale side eri ku kisaawe ye wasinga okubeera awanene ate nayogedde na buli gwe kikwatako tewali agenda kubanga atutaataaganya. Wabula His Excellency Bobi Wine namugamba nti maama wange ekyo tekigenda kubanga kisoboka. Omugenzi abadde wa NUP lukulwe tosobola kubanga omutwalira abantu bali. Maama n'akwata ku mutwe nga woolabaawo. Tosobola kubanga omutwalira abantu bali, abantu betumanyi nti si batuufu era nti si bantu balungi okusinziira ku His Excellency Bobi Wine. Era in fact bw'obanga ogoberedde ensonga nga bwe zigenze maaso n'okubanga zitambula okusinziira ku story gye nagenze maaso n'okubanga nkola olunaku olw'eggulo nga nditeiringa byonna ebyabadde bibadde mu kuziika. Abantu abamu baavuddeyo ne bagamba nti maama okugenda maaso n'okuba nti akola okusalawo
mutabani we ajibwe wane wabadde His Excellency Bobi Wine amutwale side eri nti byabadde bibaddemu okulya. That was a statement from some of the NUP fanatics and supporters in that line nga bagamba nti Maama okubanga akola okusaba mutabani we atwalibwe side eri ku kiwayi kya Mpuuga nti Maama teyabadde yekka okusinzira ku boogezi b'ebigambo wabula ate abalala ne bagamba nti nedda ssebo Maama yabeera agenda maaso n'okubanga asalirawo omutabani singa omutabani aba agenze maaso n'okubanga avudde mu nsi eno ate era nti Maama yasobola okumanya kiki omutabani kye yandyetaaze singa abalera abadde akyali mulamu wabula ate mukadde ke kamu ne babajjukiza nti His Excellency Bobi Wine omugenzi yagenda maaso n'okubanga amuwa olukusa okubeera nti presiding over enteekateeka zonna singa abavudde mulamu obwensi eno ate era omugenzi yagenda maaso n'okubanga asaba His Excellency Bobi Wine agenda maaso okubanga ayogera okumala essaawa 5 as in 5 hours of Honorable Kyagulanyi giving a speech wabula His Excellency Bobi Wine mu kwogera kuba mu kunyonyola kwe agamba nti wadde omugenzi yabadde amugamba nti alyogera okumala essaawa 5 ye yabadde tasobola kubanga asobola n'okwogera eddakiika 3. So, after the whole criticism that has come with everything that happened yesterday, oluvanyuma lw'okwemulugunya kuno okuze n'ebyo ebyabaddewo olunaku lw'ejjo, His Excellency Bobi Wine akirabye nga kibadde kikulu nnyo nnyini ddala ogenda maaso n'okubanga addressinga